ennungi eyokumira ku Dekamos TV tukwebaza okutugoberera entakera. Nze Omulangira Ddembe era eno ye program yo enganzi the deep talk analysis. Tuyebaza ye mutuusako engalo. Leero mu nnyumba tulina omubaka wa Makindye East Hon.Derrick Nyeko tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo era Hon.Derrick nja kusaba obuuza abatulaba ku mutimbagano gwaffe. Abatulaba ku mutimbagano okusookera ddala mperedde omukisa okutulako wano ne Mulangira okuwayamu butya eggwanga lyaffe bwe litambula n'ebintu ebyenjawulo naki kye tuyinza okukolera ewamu. Njagala okubeebaza okuteekako olwezi data wammwe okusobola okuba nti mugoberera biki ebigenda mu maaso n'okusharinga programs zino abantu ab'enjawulo okusobola nabo okuziraba abadde mukisa. Twagala okubeebaza okugoberera n'okutuwagira okutwaliza ewamu. Okutuwagira okutwaliza ewamu. Okuwagira programu eno n'okutuwagira ffe ng'abantu oba ng'ekibiina oba omanyi kubanga ku mutimbagano tusingako obuwagizi. Kikulu nnyo ekintu ekyo. Hon.Derrick lutuukidde olwaleero nga mu Palamenti eyo mutudde ku nkato lwa UCDA. Gavumenti egamba ne President Museveni bagamba keetonye kegwake ekitongole ekyo kirina okugattibwa ku minisitule ebyobulimi. Mwe mugamba okufaana obutanyagwa tekijja kugattibwa. Lwaki mulowooza ekitongole kino kyandisigadde nga kyetengeredde? Weewaawo waliwo abantu bangi abadde balowooza nti oba ku ludda oluvuganya tetuwagira kwegatta kwa bitongole. Ffe nno ffe abakisookera ddala mu kusooka nga tulaga nti ebitongole bingi bikola emirimu gye gimu, naye ate waliwo ebitongole ebikoze obulungi nga byo mu mirimu gye gikola kikwase bulungi emirimu gyagyo professionally era emirimu abantu ne basobola okufunamu services ze baba beetaaga. Mu nsonga ya merging we yajja twawagira merging kubanga tuba tukendeeza ku nfulumya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo. Naye ate ogenda okwekanga ng'ebitongole ebirala bingi nnyo ebirekeddwayo ebitamagingiddwa oba obuyinza bwe bakendeezezzaako okugeza. Singa tulina office ya IGG ekola tuba tetwetaaga office ya State House Corruption Unit kubanga baba bakola emirimu gye gimu. Bonna mu muntu owa bulijjo tumunnyonnyola nti yonna eba gavumenti. Teri ekitongole wabeerawo ekitongole kiweebwa ssemateeka nga tekirina okukola emirimu gino. Ekigendererwa okwawulamu ebitongole bino mu kusooka olw'okubanga nti abantu abali mu gavumenti ebiseera ebyo abali mu ministries tebakolanga bulungi mirimu oba baalinga n'emirimu overwhelmed. Kati weewaawo ebitongole ebimu nga byetaaga okugatta olw'emirimu egikola nga gye gimu. AIDS Commission ojja kugenda okusanga AIDS Desk, State House, otegera ojja kusanga nga bakola emirimu gye gimu. Human Rights Commission erina okutunula mu nsonga ezo zonna wamu. Kati nga oli waaba afunye achievement temumanya mugiwaani. Buli omu avaayo n'agamba ffe abalwanisa enguzi, ffe abatumbudde Mwanyi, otegera ffe abakoze naffe ne tukiwagira ne tugamba okwegatta kyandibadde kirungi era ne tujja nga tuwagira agencies ez'enjawulo nga mwe zeegatta. Naye wekyazze ku nsonga y'emmwanyi kubanga tetusalawo busazi nga wonaagamba nti mugamba mwegatta amukola mu analyzinga ebitongole bino ebyenjawulo byonna bijja mu Parliament mu committees ne mutunyulira kino tukireke, kino kikole ki, kino tukigatte, kino tukize mu mother ministry, kino tukireke kyetengerere kubanga emirimu okusookera ddala tebadde gigola bulungi, enguzi tebaddeemu, okwekubirira tekubaddeemu. Kwe kulekawo UCD okulaba nti emmwanyi authority eno egimanaginze bulungi ate nga emmwanyi ebintu ebimu ebisinga okutuleetera ensimbi mu ggwanga. Bweba bisinga okutuleetera ensimbi mu ggwanga ne maketi yaabyo tebamala gagifuna. Tulina ensi ezisimba emmwanyi era ezitunda emmwanyi ezaagala okutunda emmwanyi naye tezisobola kugenda mu katale penetratinga kubanga process y'okwaprovinga etwala ebbanga. Kati authority eno ebadde erina license kitegeeza ogenda kutwala emyaka 5 ku 10 ng'oyagala okufuna okuddamu okuyingira ng'eggwanga
mu katale k'ensi yonna. Gino emyaka 5 ne olunaku lumu neweziba nnaku 2 fa bali mu business center mu kibuga nga twakuggyeko license nga tokola. Kitegeeza ogenda kuleetawo surplus. Emmwanyi egenda kubeera nnyingi. Egenda gwe bbeeyi. Kitegeeza dissolvinga authority eno. Abantu baffe tebagenda kusobola kutunda mmwanyi ku nsi yonna ate nga kyekimu ku bireeta ssente. Weewaawo nze kiŋŋaana okuwagira merging ya ekitongole authority y'emmwanyi kubanga ndaba kijja twalira Ministry ya Agriculture emyaka emirala 5 okuzimba ekitongole oba okuddamu okukiwa okukikakasa nti kisobola okutunda emmwanyi ku katale k'ensi yonna. Kitegeeza emmwanyi eba nnyingi, tetujja kuba na kyakutunda, ejja kukebbeeyi, tujja tandika jifu giyisa Kenya, omuntu tajja kuba na nsimbi ziwerera abaana zikola bizinesi ze, n'omulimi owa wansi ojja kuba omutunzeeyo. Naye ekyennaku ekisingira ddala obukulu nga tuli mu debate eno y'okulaba nti ekitongole kino tukigatta. Tulabiddemu bannaffe bulijjo oyo tubadde tugamba nti bano mpulunguse, bano biboogera tebikwatagana. Tulinayo abataabaddewo entuula kati 2 ez'emmwanyi nga bamanyi amakulu gaazo. Mpuuga yaliko lopu waffe. Tulina Abedi Bwanika ya surprises ensi yonna. Twasooka mulaba nga agenda wa Museveni. Tumugamba oli tawulira. Oli tuwabula. Bamuwabula. Mbu agenze kumuwabula. Kumbe bagenze okunyumyamu engeri gy'anaaleetamu minority report etakwatagana na ludda lwaffe. Era twasigadde twebuuza ti mu mbeera eno eya bulijjo ababaka b'opposition bandibadde boogeza ddoboozi lyerumu nti nedda ekitongole kisigalewo. Abedi Bwanika ye n'avaayo n'agamba nti nedda. Yasooka n'ayogera ebirungi byokka mu lipooti. N'amala n'afundikira ng'agamba ekitongole kigattibwe. Oyogera ki ku nsonga za Abedi Bwanika ezo? Bannayuganda ebbanga ddene babadde bawuddisibwa olw'opposition etaliyo opposition. Abakolera ebigendererwa bya musajja mukulu omu. Ogambye otya Bannayuganda ebbanga eddene? Ebbanga lyonna babadde bawuddisibwa okukolera General Museveni ng'abantu tebamanyi kikigenda mu ki. Bamuyambako okuyisaawo ebyabwe. Weewaawo ku mulundi guno kubanga twafunamu characters ne bana byabufuzi oba abantu abaagala eggwanga lyabwe okukyuka okuva mu nsonda yonna ery'eggwanga. Kati ne tugamba ffe katujje tulabise buli kimu. Kati gwoba toyagala kwerabisa kola ekituufu. Buli woovaayo nga olaba musajja mukulu Abedi Bwanika kye yakoze. Ffe oludda oluvuganya enkola yaffe eba bweti. Tuwe tugenda nga tulina minority report tuzipresentinga mu cabinet. Cabinet ne tula buli lwakubiri. Munaye tulina ensonga eno nene eri controversial naye tukoze tutya n'ofuna guidance from the members bonna ng'ovudde ku bano abali kakiiko kabateekako omukono naye mufuna okukkaanya ku bintu ebimu ne muba ne common position. Kati common position yaffe Honorable Nyakato yatupresentingira minority report ku biki bye twali tulina okulaba nti waki ekitongole kino kirina okusigalawo. Ekyennaku ekiriwo nti n'ab'okukakiiko ab'NRM baali bakkaanyiza naffe. Ogambye otya? Ab'okukakiiko ab'NRM baali bakkaanyiza naffe. Naye olw'okubanga nti Mwanyi General Museveni agyeyagalizanga ye. Olw'okubanga nti Mwanyi buli ewava ensimbi ayagala nga yafugawo wano nze afugawo Golodi nze amuggyayo buli kimu nze akikola ki Kapeeka nze afugayo buli wamu yakola ki buli ekireeta ssente yagala kubanga yakiyinamu omukono. Weewaawo aleese peneti kati tulaba peneti mu opposition Abedi Bwanika atatidde n'avaayo n'agamba nedda katuweeweezeemu. President Museveni agamba emyaka 3 nze nno ndowooza bakole emyaka 5 nga tayagala kwawukana nnyo. Omanyi omuntu eyalidde omugaati yawuse supu w'abaanansi abanga ayina engeri bano bagamba tukigaanidde ddala teri ku dissolvinga. Bwe muba mwagala dissolvinga nga mugamba nti nedda mugenda kiteekayo mu myaka 3 ffe tugamba mu myaka 3 abalibeera mu parliament bajja kutuula ensonga eno balabe nga bagiddamu giteesaako. Lwaki tuteesa ebyo mu maaso naddala ku nsonga erimu ensimbi y'abantu gye beekolera gye beerimidde naye peneti ono w'oludda oluvuganya Abedi Bwanika n'agamba akasente kano ke nalidde kalabika kanzitoyeeko. Kwe kusalawo okugamba kati nze ngenda kwawukanamu katono ne General Museveni emyaka 3 tukole 5. Ffe tugambye nga oludda oluvuganya tetukkiriza dissolvinga authority eno
olw'ensonga zino wammanga olwa economy egenda kukosebwa etya olwa farmers bagenda kukosebwa batya abali mu business eno bagenda kukosebwa batya yeggwanga ensimbi we lizijja tunasobola zijjayo weewaawo olunaku olwaleero tukyasimbye nakakongo okulaba nti authority eno tebagidissolvinga ng'ebirala wala wonna twakkiriza tulina ensonga lwaki twakkiriza authorities zino endala okukola ki okuddayo twetwateekawo okuyimiriranga kuno kubanga tukkaanya nti ensimbi y'omusolo terina kwononebwa naye ate tebalina kikolesanga kabukujjukujju kubbiramu na kubuzaabuza bannansi kulaba nti Abedi Bwanika gweyogedde bino ebyobulimi abitegeera nnyo byali asomesa n'okusomesa oba oluzungu lyakozesa lwe mutaategeera musajja wattu lwe luliwa nga mumukubira bwereere ekyalabibwa n'omuzibe yawulira n'agamba ono omuntu ono ayogera bw'ati kiki ekigenda mu maaso oba olaba ab'oludda oluvuganya bonna baamuwakanya ne banne bennyininyini be yalimu baamuwakanya weewaawo yalina okuyimirira ne mu kulaba no we tubadde tujja tuwakanya ng'alinga ali ku sayidi yaffe naye nga ebigendererwa bye weotunyulira mu buvuba alina supu wa munnansi n'olutalo lw'emmanyi luvudde ku Mwanyi ne lufuuka ate olw'amawanga ate kino eno twatuuseyo tutya obusosoze mu mawanga bubaddewo wano e Uganda obusosoze buno tubwogeddeko obusosoze buno bugenda ne butunyulira ani eyenyigidde mu kufuna ensimbi tebusoose ku mulundi guno ate abamu ku ffe tubufeesinzi negwe Nyeko nze Nyeko oli wano mu Buganda naye gwe okimanyi bulungi wenali nkampeininga mabikke ne banne batambula nga bagamba nti oyo Nyeko olw'okubanga nti si Muganda temumuwa kalulu nga tebalina nsonga tebatunyulira busobozi bwange naye abantu ne bagamba ffe tuli biyoni ebyo ffe tetukkiririza mu busosoze abantu kyekiri bulijjo kye tugamba nti abantu batusookayo dda ebyo bye twogera ne struggle ne opposition gye tulimu abantu bannansi batusookayo kyobalaba bano ba Abedi bagundi tebakyasobola kukyankalanya bantu kubanga abantu bo balowooza bulala abantu bayita maalinze abantu bewasizaamu naye ekisingira ddala okuba ekyennaku obusosoze buno bwatandika dda bw'ogenda mu north baabajjako ebintu ebyandibadde bibaleetera ssente okubaavuwaza mu mambuka bw'okwata mu east weeraliikirira osanga abantu ssaawa 2 bali mu kunywa marwa ku kkubo ez'okumakya abasajja abakazi bagenza okukola ki okulima obwo bwavu bateeka mu bitundu ebyo wano Obuganda bwesiimye tibo buyina leadership away from bannabyabufuzi ababeera mu gavumenti waliwo institution ya Buganda eraba nti abantu baffe aba Buganda Ssaabasajja Kabaka enfuga ya wano obukulembeze bwa wano obutalina bwetugenda sigenda gamba obutalina buyinza buli awo naye buwa direction abantu ne bawulira mwenyigire mu Mwanyi mulime mukole osirike ogenda okulaba regions endala zino manya mu districts abantu balime Mwanyi bawulidde omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka mwekebeza akalwadde ka siriimu banange mugabe omusaayi muyambe ku bantu bawulidde omulanga gwa Ssaabasajja olumu obuyinza si kubeera na mmundu kubeera n'abantu basobola kugoberera ekyo n'abakkiririza mu nsonga eyo weewaawe Mwanyi wano weekuttewo newabaawo abalowooza nti kati yessaawa okusalawo okuzza obwavu no babadde bateeka mu regions endala okulaba nti ne wano abantu tebeetengerera kubanga gavumenti ya Museveni yeekitwala nti abantu bwe beetengerera baba tebajja kufugibwa omuntu alina ssente ayagala okusalawo afugika naye atandika okwagala okunonooza asomesa abaana batandika okwetegerera atandika okufuna balooya tensonga bango bakuttaka awasobola okwafoodinga looya ajja amukole ki amuwolereze oba yamusomesa nga mutabani we kati obwavu n'enfuga ebyo byobufuzi eyabadikiteeta kwakulaba nti abantu basigala buli lunaku nga basaba naye kati abantu wano mu Buganda bebafuna ensimbi basobola okuwagira basobola okwenyigira mu byobufuzi basobola okwenyigira mu bintu abantu bebadde beesigaliza bokka bano beesigaliza nti emirimu gya gavumenti oba obeera DPC oba okubeera gundi kyolina okuba nga ova mu region yemu ndugu gundi ate region yaabwe wadde si buli omuntu mu mugagga naye region yaabwe ogenda okutambula nga wokwata n'ogamba nti ngenze sayidi eno ogenda kusanga ebitooke buli wamu ogenda kusanga ente buli wamu ogenda olaba nga it's a rich region
n'osangayo ba peasants gye bali naye olaba ati ekyokulya tekikola ki tekibula naye kati wano olw'okubanga abantu benyigidde mu mwanyi ate ereeta essente ate erina akatale k'ensi yonna tosobola kayimiriza nga we bwebakola vanilla bamupromoting abantu ne bamukola ki ne bamulima at the end of the day ne bamuteeka mu mukuzi omu nga yakkirizibwa okwaccessinga international market nga baagala okukola omuguzi ono n'anyigiriza abantu n'amuseera price kati waabaseera abantu ne baddukamu kyekigenda okuba ku mwanyi nga akkirizibwa okutunda yeka ye government naye bagamba mu okuwakanya naddala mu opposition okuwakanya enteekateeka ya UDC okugattibwa ku Minister of Agriculture tebaba batemedde kimala okujjako nga waliyo bannaffe be batemera bulijjo nga bwe nkugambye ate obalaba ng'enjawukana mu ffe mu ndowooza tulinamu ebiwayi bibiri waliwo ekiwayi ekikulembeddwa Pineti Abedi Bwanika ekigamba nti nedda si myaka 3 gye beetaana at least naye tugiweeyo okitegere tugirwiseeyo tugiweeyo si mu weeks 2 tugiweeyo mu weeks 5 kati endowooza eya Pineti ng'olaba nti yeemwoyo waabanga nsimbi ze z'abatabudde kisobokera ddala tetukyamwewuunya twamulabe mu State House ng'anywa kacaayi ndoza bye baateesaako era bye bakkaanyaako ensi yonna eraba mugendayo kiro eyali atukako okuteesa yagendayo njagala mumpa olukisa ngene nteese ne General Museveni ku basibe njagala mwegendereza omuntu karakita byabadde ajja akola yagendayo misana n'akatambi ne kafuluma ate gwe bibeera yaawo ne wano bye baalaga abantu bye balaba ababaka bannaffe be twanyumya nabo bagamba waliwo n'abasigalako emabega omanye ebisenge bino byogera waliwo abasigalako emabega mu motoka mu bukuubo mu busenge bungi era abamu baavaawo ne bafuna ka special moment ne bagenda mu busenge singa ebisenge ebyo bya State House byogera twandibadde abantu twabaanika naye olw'okubanga ffe tuli balungi mu kulabisa tujja balabisa era okubanga emmwanyi eno kokasi ffe abali mu kokasi ya Buganda twakola position emu ng'ovudde mu kabineti entire opposition bye twakkaanyaako ne kokasi ya Buganda ffe twali solid abalala nno regions endala nazo si muno bawagira emmwanyi eno naye tebali solid enough ogeza Eastern Mbale wawa abalima emmwanyi nabo tebakkaanya na kino naye ffe wetugaana speaker ayita Buganda caucus agamba njagala kunyumyako ne Buganda caucus erimu n'ababaka ab'NRM tetuliyo feka baludda luvukanya mulimu ababaka ab'NRM era ali ekuliddwako n'ab'NRM era nabo kwe bali abali ku buki ku kakiiko akatukola ki akatukulembera nga region gye tuva weewaawo ne tutuula ne speaker olunaku olw'okumakya nemwogera ne president ne tutuula ne speaker njagala ebigambo bijje mu nsi Hon.Derrick Mwanga Kivumbi yagambye wonna ngenda kutangaazaawo ne tulemagana mu meeting eno ey'okumakya nga parliament enatuula tumugamba ffe tusigadde ku position yaffe teri ku dissolving authority eno olw'ensonga eno n'eno emmwanyi tumanyi obulamu bw'abantu bweyinza okukosa tumanyi ssente mmeka zeereeta eri eggwanga tetwagala gitetenkanya ekitongole kikoze bwe tutuula mu tayimu eyo nzijaawo wennyini w'oyagala sipiika w'eggwanga ajjayo essimu agamba yasooka nakukyogera ate ensi teswala olaba ntuli baludda luvuganya yagamba ab'oludda oluvuganya engeri gye mulemedde ku nsonga eno lwaki sibatwala ne mulaba General Museveni tumugamba kafuuwe tetujja kikola wewe naagenda ne mulaba General Museveni emmwanyi ayinza ogireka ng'alinga agamba tulina okwexchanginga for something okuleka ki emmwanyi lindako nzijjaawo ekituteeka ku parliament kulaba nti ye forum abantu gye batukkiriza okuteesezaamu abantu gwe basindiseeyo baba bamuwadde olukisa genda oteesereze ku fulo ya parliament oba mu official meetings nga zino. But leaders go an extra mile. No, you do not have to go an extra mile on ku bintu ebimu. Ono tiwabura ebintu ebimu tewabitegedde bina badde njogerako. Waliwo amuwabula kuba advisors balina. Gena maaso kati ne tutuula mu lukiiko speaker n'atandika okwogera ebiboozi ne tugaana. Naye of course mulimu abantu ab'oludda oluvuganya kubanga Buganda caucus teri mu ludda lumuloka waliwo abenayo bagamba naye nammwe lwaki temugenda musajja ne musinkana we kiba kyetaagisa okukola ki okuleka ensonga eno ne tulaba nga kanyeebwa
kamera zijja bakwata kamera zokka lwaki tuli ku floor ya parliament gye tulina obuyinza okukola eddwaniro lyaffe ensi lyetukkiriza nti wewakulaba nga minisita ali eri omuddamu minisita nene abeera on behalf of government namuffe eno ng'omuddamu abantu ne mwambalagana babadde batuteeseza ono yaleese saidi eno ono n'aleeta oludda lwe kyova olaba tulina majority ne minority report ey'oludda luno n'oluuyi zonna zisomebwa era ne zikubagezaako ebirowoozo weewaawo sipiika n'ajjayo essimu ye n'agenda ku ssimu wagenda ku ssimu n'afuluma n'ayita chairperson waffe ebweru Muwanga Kivumbi era yamugwako kiyivuyivu kuba yali tamanyi natugamba mumpemu eddakiika ne bagenda chairman waffe n'akomawo n'atugamba nti munnange sipiika ntadde ku ssimu General Museveni naye ayogedde bino na bino sooka osimbewo akatono lemu mubadde mu lukiiko tulemaganye kubanga sipiika akkiriza n'agamba nti munnange ekintu kino nange nkiraba banange singa ebisenge bino bya kamera zino oba amaloboozi gande badde gavaayo meetings zino ezimu tetukkirizibwa na ku recording biba bigenda mu maaso naye yatugamba sipiika yatugamba nange emikono gyange misibe ndaba Buganda caucus kye mwagala ndaba ne regions endala gye mukoze n'ababaka abalala kubanga tetwali mu luuyi lumu lwokka kati mubadde mu lukiiko sipiika asitusi ayise chairman wammwe bagenze ebweru muba balese muna mu office ya speaker mu boardroom mugenda okuddanga chairman wammwe abagamba bakogera ne president namuyita omutujju namuyita abaagala okusuula gavumenti extremist namugamba nga yewaali omuganda ennyo byonna nabimulangira naye omusajja awandiise ebbaluwa ku bbaluwa wabazaako ebbaluwa lwaki temutegeera kyayagala lwaki temunnyonnyoka oluzungu bwe buzibu ffe nno ensonga yandibadde Museveni tawandikangako bw'ati nkikulaze ne nkutegeeza nti abantu baffe ku nsonga z'okugatta ebitongole ebisinga twakkiriza ne babigatta naye kino tugamba nedda kikwata ku nsawo ya muntu wa bulijjo eyerimira eno si government agency ti security bano balimi abatunda ekyo product yaabwe nga amata we baagaleka okimanyi amata baagaleka nga amata baagaleka mulinga balina bibazze baleka agencies n'authority okukola ki okulwanyinga wano ewaffe emwanyi gye baagala okukwatako naye ekikwewuunyisa mu birala ebyajjiddemu kubanga twawulira sipiika ng'agamba don't let those Ugandans have numbers nanyolwa nnyo ku mutima kubanga nze ndi muntu omu ku bafunye obusosoze manyi obusosoze kyebiyinza okukola eri eggwanga manyi kyekitegeeza omuntu okukusosola olweyo gy'ova nti baakuzaala gundi tewasaba application tewakola ki naye n'ozaalibwa ng'oli Muganda oli mukyoli ng'oli Munyankole ate ng'ebizibu byonna bibalumira wamu eddwaliro teriddagala ate oli nayagala okukusosola olwa gy'ova sipiika ekikolwa kino kye yakola ensi yonna tekkiriza kwawulawula mu bantu sipiika Anita Anet Amo Magogo ekikolwa ekyokusosola kiraga era kikonfaminga ebigambo Muwanga Kivumbi bye yajja n'atugamba kubanga yayogera off camera yandibadde essaawa zino yazizayininga yandibadde ekitini nnyo kyeyandikoze katannabagenda ku stage resigninga nga yeetondedde eri Obuganda yeetondedde eri Abaganda kubanga kati ffenna Obuganda kyava mu kuganga Obuganda yeetondedde olw'abantu abatali Baganda abawasizza mu Buganda kituufu nnyo abakolera mu Buganda bebaaniriza mu mikono emituufu ffe abakulembeze abali mu Buganda ffe nno abatali Baganda ffe tusinga okukosebwa mu mbeera ng'eno kubanga si mbuno buli atali Muganda awagira endowooza eno General Museveni gye yaleetamu ey'okukutula abantu okusinziira ne gye bakola ki gye bava bw'ogenda eri ewaabwe ne bagamba kati Kyagulanyi oyo munnange muntu mubi kyokka nga yawasa waabwe ng'afumba ewaka n'abaana balina emisaayi gya mirundi ki ebiri Omunyankole n'Omuganda kati naye oli n'akulaga nti oyo mubi wajja wano agenda kukola bw'ati obusosoze kyekintu kye tulina okulwanisa ewamu okulaba nti tukimalawo gavumenti ya Museveni yayiga okufuga ng'efugira ku busosoze era ky'oba olaba emirimu egisinga
tribe ezimu ze zirimu bwezibanga ze zirimu kikosa eggwanga kubanga abantu bwe babawadde emirimu tebabawa ku merit ku bumanyi baba bawa kusinzira gye bakola ki gye bava kireetawo imbalances of regions kireetawo obutali bwenkanya kireetawo abantu okufuna favorism kyobola balina gamba noogo gamba noogo oli omukwala nagamba tonsobola nze ndigamba noogo waliwo omukyala gwe bakakwata wano juuza abaserikale n'abakuba bubi nnyo nagamba nze omanyi nkola mu ofiisi ya NRM secretariat namukuba oluyi n'akuba omusirikale kati eyo favorism eyo ejja okulaba nti eggwanga abantu baagala odyawulamu mu kusosola Anita Mongo kyakoze kikyamu General Museveni kyakola kikyamu bye tutasobola kukkiriza naye ffe generation yaffe awo abantu bwe bali tugadde generation yaffe tutunyulira ebyo byonna ffe tutunyulira tugenda byovakaminga sooka tusomyeko tubugumiziddwako tutegedde nti omuntu omusinziira ku ebyo byakola okumujajinga tutegedde nti omuntu osobola musosola okusinziira ku ddiini oba ggwanga gy'ava tutegedde nti omuntu benna tuli bantu we human beings tulina okwetreatinga mu humanity n'omuzungu tetumusosola munnange kikwewuunyisa kabe muzungu nga wakalandala ife ate tetusobola kukkiriza nti oli omutto olw'okubanga muzungu oba oli omugambe tajja kufuna mulimu olw'okubanga muzungu wadde muyindi tetubasosola yenkola eyawane waffe mu Uganda tubuli omu tumukola gye tumwaniriza naye tubirabyemu mu ngaba y'emirimu mu nkola eya government projects mu bintu ebyenjawulo obusosoze naye bino byonna bireeteddwa General Museveni tetuli bamalirivu kubanga tubikubye wano mu Buganda bakikubye kubanga basobodde okulonda Nyeko babalaze nti afe tetuli basosoze kituufu nnyo Nyeko wajja ng'alina obusobozi tewali nsonga lwaki tetumulonda n'afuuka omubaka n'atukiikirira ate abantu ba wano mbakiikiridde bulungi Honorable eva ku mugendo efuuka kaasa family mova ya NRM ne maama wo amanyiddwa mu Makindye nga tonnabagenda eyo nina ekintu kye nalina sirikira ndoza ngenda sooka kyogera wano wetwogedde ku busosoze ffe mu kibiina ekyaffe twalinamu ekiwayi ky'abantu Dr. Abedi we yali ayogerera mu kwagala okuteesa abasibe babate weyafuna nnyo controversial issues ne mu bantu namugamba naye gwe otugamba tugende tuteese ye we yasaba nga yagala okumitinga president waffe Kyagulanyi Ssentamu yagendayo kumubuuza lwaki watuleetera abadokolo nga Nyeko Derrick okakasa Dr. Abedi Bwanika nga werekeddwako n'ababaka abalala bino ebigambo tubimanyi ne mu kokasi yaffe bino ebigambo tubimanyi ne mu kokasi yaffe nti baavaayo mu lujjudde ne bamugamba oba abakulembeze goyogera Dr. Abedi we mwajja ewange nga mwagala okwogera ku nsonga zino mwajja ne mugamba mutya mu kifo ky'okugamba nti tugende tutaabasibe gwa aliko gwe bagamba bino afumba ewuwe yamutunyulirako n'amwagalako empisa n'atatunyulira gy'ava gwazze okugamba alaba eggwanga ng'ayagala Uganda yonna yagatta buli muntu Dr. Abedi Bwanika mu bigambo bye era ayagala n'oba president era akabinja aka ka Dr. Abedi akalimu n'abalala abo abalina be boogera Peneti Dr. Abedi Peneti n'abalala abalina mbawulira mulimu n'abaagala mbu okujja ku bukulembeze bw'eggwanga kubanga omu yali deputy gundi ki owa region yeno akabinja kaabwe kasosoze nabo nnyo finito tekiriko kubuusabuusa yali yawuta supu w'abannansi n'afuuka finito akabinja ako kakulembeza obusosoze nako okakasa ate bino nze abikugamba tubinenya mu kokasi bino sirina nabyogerayogera naye bannaffe bonna babijulira ababaka ba parliament awo wetutuuse kati obusosoze tulinamu ne mu bannaffe ku luuyi luno ababupracticinga era nga bo tebagenda jajinga bantu olw'okusinziira ku busobozi bwabwe era bajja banafuya era nze mbasaasidde nti waliwo nabo baagala kujja okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lyonna fe wano Kyagulanyi yatulaga kakati yona libo nabadde nkugamba eva ku mugendo efuuka kaasa ewammwe family gy'ova ne mama amanyikiddwa y'omu kwa mobilize b'NRM mu Makindye gwe family gy'ovaamu nga ogambe amanyiddwa nti NRM gwe ova otya mu kintu ky'ekika si kyakika
nga bwe nkugambye nti abaana bwe basoma beetegerera abantu bwe bakula bayita mu bizibu n'onyoma abazadde n'obalaba mu kamwa si kunyoma ku bazadde kubanga waliwo ebintu ebimu ebiteetaagisa muzadde wo kusalirawo muzadde wo tagenda kusalawo anaafunda ewuwo osobola omwebuuzaako alina okuba nga yakutendeka bulungi okusobola okusalawo n'okulonda kwe tuli nze waffe gyenva ne society gyenkuliddemu yewava abaana be balowooza nti bano bayaaye naye ng'embeera ebaleetedde obuyaaye ebbula ya mirimu yeva abaana be bagamba nti bano bameeyuse babeerawo batuula ku kyalo naye nga tebafunye mukisa kugenda ku ssomero nze society gyenkuliddemu ye omuntu gwe bamukwatira oba ne bamurepinga ku luggi lwammwe oba ku mulyango gwammwe ne muwulira enduulu ekiro ate nkulimbe biri wano Kampala insecurity era bino abantu be bagamba nti nno Museveni yaleeta eddembe ffe tuva mu ghetto era society yetuleetedde okulowooza bwe tuti waliwo ekyetaaga okukolebwawo kati siyinza kuba nga nkulidde mu society eyo mukadde wange olw'okubanga ye yalaba olutalo nga ye eyinza okuba ye truma oba yensonga lwaki awagira General Museveni nange ate n'onjagaliza nga ne kulowooza ntono gwe bakutte teyeetaaga kuba na bwenkanya oba ono omwana tasomye teyeetaaga kuba na bwenkanya tulina mulekera awo nti lwakuba muzadde we asiika capati taata we avuga booda nedda wabeerawo obwenkanya obwetaagisa era nze mu kukula nenfuna omukisa abantu ne bampa obwesigwa nenfuuka kansala ogombolola nendaba obuli bw'enguzi nagira ku tiketi ye naale naye mu mwaka ogusooka nga nafuuka kansala nalaba obuli bw'enguzi nalaba obubbi nalaba obulyanke tekyantwalira bbanga ddene nnyo nga ne Bobi Wine tanaba kujja mu kalulu nze nali nkyuse era kiri ku likodi mu Makindye nti nagambye entebe yange bagiteekewa wakati nga ndaba oluuyi luno babbi bafere bayaye babuza abantu sente z'abavubuka nga babbanzibe ebiseera bye twalina youth livelihood project yali yakajja nga baziteresa banka ne zibeereyo nga abantu basobola zijjayo banka tezikolesa amagoba nga gwogendayo ng'omuvubuka bakuwesa ku interest ya waggulu kyokka eno birala bye boogera ne sente endala n'ebintu engeri gye bitambula mu bureaucracy ali awo nga sobola sigalayo nze nakyuka nga ne people power oba slogan ya people power wana abakulembeze baffe tebannabakola ki entebe yange kubanga nali nfuuse independent minded nengambe entebe yange kangiteeke wakati awo wenva okukyuka naye ndi mukakafu nnyo tolunaku olwaleero wenjogerera famire yaffe erabika si yenaalemu kuba mubeeramu abakyusa naye kiri wano wokawoka mu opposition ya wano nti ababeegattako ate be bataagala kyokka bano abenaalemu bo baagala nnyo Kagabo we yagenda obalaba buli omu ayagala akyogereko nti Kagabo yazze ewaffe Twaha yazze ewaffe naye kati bano kubanga ffe twagala ggwanga tukimanyi oba oyagala eggwanga buli omu yeetaaga omusike era ffe endowooza yaffe kiri nti olina owabala akavamu enaalemu ajje atwegatteko twagala bantu twagala nnamba twagala bungi bw'abantu waba alabye n'agamba ngenda kukola okusinziira ku bikolwa bye kwe tugenda omujajingira ffe yendowooza yaffe tetugenda jjajinga nti oli jjajjawe yaliwo enaalemu wootunyulira n'abakulembeze be tulina wano oludda olusinga abali mu opposition abasinga ogenda olaba famire zaabwe kubanga party system yajja wano recently